Sela Ghetto Man. I'm ghetto na yengenda international. Ale pule ngoma ndabanga wajitabu kidde. Yeledo vukunkuriti. Mbuza no tulo mutiro. Nimbisana linyalyo mu buyimba. Juliana. Juliano Cuba. Oina mafiga Africa, America, Jamaica. Wasinga Juliana. Juliano Cuba. Oina mafiga Desire, Beyonce, Wasinga Good evening, guys. Banange actually mwasibe mutya. Today it's Sunday. Welcome back from worshiping live. Abasilamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngona koralelo banange. It's amazing. Yeah. Oba kyogere ntya oba kireke ntya bamikwano nga ngenda ba introducing la program ya fame pia wano mu saluni ate mu Dubai nga saluni ekyasinzo kifa bakulo oyagala nviiri kati gwe ayagala okufaanana nga kaviiri akange mukwano keera ko jangu wano yangu wako onakola leero ngenda banjira program ya fame ekyasinze omubabiro nge ekikubira ddala wano mu Dubai abagita the sound talk ngeno program mugenda kumanya emiramwa ejenjawulo baselebo abenjawulo wamu ne ba tiktokers wano ate nga tulina ba mu building naye nga tugenda kumanya babayita baani bagenda kugezaako okweyanjula olunaku olwaleero ate nga tulinawo n'abakyala wano bakyasinze okudesigning nga bakyasinze okukola bu style ate wamu namu awadde tabamanyi bash naye tulinayo mu building n'omwami yakyasinza okukola enjala oyagala gel oyagala extension oyagala nomo kaya kyasinza okikolera ddala bamikwano ya nenga tugenda kumanya omukomu leero ali muno batandike okweyanjula ate nga ngenda sooka ne brand ambassador w'abakonjo mwongere omumanya nga twaliko naye ate era tumulese mu party to mwongere okumumanya onakola leero. You are most welcome. Thank you. Amanya neddoboozi wambita T-Virus speaker nze kenyini ambassador w'abakonzo okuva mu Western Uganda Rwenzori Kasese Bwera okubode Uganda ne Congo. I'm very happy to be here on Saloon Talk with my colleagues, my biggest TikTokers. Really chamanyi, I'm proud to be here tonight. Bonjo bagambe mu Rutoro bagambe mu Lukonjo kambagambe mu Lwe waffe. Yes. abana be Rwenzori abe Kasese abalano mu UAE nga balukamingano kwa Saloon Talk tuna hanu tukakola chamani se services shosi ukaze risale shanyala ukaze rikola shanzwiri ukaze rikola makeup ukaze rikola cyose ukanza just ukatukonako buli kintu cyose namu bya stede tunamukukolako ngoko kachikenga masinja kusiba. Okay, let me introduce to this guy bananga eyanyambaziza netuka kuno omusomyo oba mulaba akagato ate mulaba akadress simaina kyakogera kasooke mba forwardingireko ko ate nga naye TikTok nga akikubira ddala ate naye tweyongere okumanya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Man, this the bad man Kuzo Ranks designer wa Kabi bamuta Kuzo Ranks kawandura bigambo musajja ateri antama deya wagwa man, this the bad man Kuzo Ranks alongside SVD Friday bad man Daddy Estenos. Man, how that man so kolindeko marobba wa mu vibe man weberere mukyali wango segera bwe mbamba wa toina kulemezamu. This the bad man Kuzo Ranks bad man. Yeah man. How that ni a bad man straight away from Kawempe wagwa ndeya Mr. Man. Njakuba mwe man abakyala mwenna ndi wamwe nyera bamba za kitegeera bali eri bagise S&K UG collections twambaza kitegeera kuva wansi paka wa this the bad man Kuzo Ranks alongside DX Free Media bana mweja bakuba wagwa ndeya Dubai straight away buwa Yandisalidewo alude msabe bad man dashi man karas. Banaye oremwa ngomegamba banange ate nga tulina lady in the building banaye nga TikTok yakyasinze oyo ku side y'abakyala naye tugenda kwongera okumanya bamuyitani olunaku olwaleero sekwaniriza olunaku olwaleero wamu mu saluni yaffe. Baby girl, how are you? I'm fine. How are you guys? Nice to meet you. Thank you. Okay, introduce yourself abantu basobole okumanya okutegeera. My name is Tedrich Everbreast.
Yeah, nga nsinzidde wano eno ku Salon Stock. Yeah. Nga tuli kikwasaganya era nga mulaba bankolako omukyala omulungi ono. Mujja kuba mutweyogera masaawa. Actually, ekintu ekisinga okunsanyusa ba TikTok bakola ebintu byabwe nga bali eyo bagwira eddala mu kamera naye wajja olowooza tayogera oyo omukyala nga mulabye ng'ali ku TikTok naye wano kinnewunyisiza mukakamu ayogera mpola ate wabeera wali akifa bakulira ddala olunaku lwalira nti tugenda banjulira programu yaffe ate nga tugatambula n'omulamwa yammwe abakyala abali eyo ekintu kigenda tuwa nnyo ekyokuyiga ng'olunaku lwalire tuzze mwe mulowooza nazaala kituufu ateekeddwa osalirawo omwana ow'obulenzi kino oyo omukyala gw'ogenda okuwasa oba oyo omukyala simusiimye naye nga kituufu bamaama abo bateekeddwa okusalirawo abaana oba yero kyetugenda okubaganya ki mu birowoozo twagala tuwulire ku idea zammwe n'omwana ali ayongere okumanya oba gyeri abantu abatamanyi beyongere okukimanya olunaku olwaleero lwakuba tugenda sooka wakkuzo olunaku olwaleero njagala tusooke sayidiyo gwe kituufu okkiriza maama okusalirawo omwana ow'obulenzi oba yaman naye nze ku saidi yange ngamba kisoboka mukadde wange kunsalirawo nange nina kyenina okukola nga nze omuntu so but maama oba wanzaala kituufu nkuwa respect because oli maama wange naye nga nange nina okusalawo nga nze nina choice ku kikyenjagala tekiba beta nnyo maama wange kugenda deep mu bufumbo bwange just maama olina kutuula waka nenkuleetera omwagala wange negamba nti maama omulabo oyo omukyala wange okitegeera so ate tekiba nnyo ate ene okumunoonyezako kibeta n'omunoonyerezaako katonotono so naye atereka kunnemesa n'ogamba ate kakati oyo omwana tajja kufumbayo biki tolina kyomumanyiiko so ate n'oyagala oyingirire nnyo okitegeera tolina omumanya nti nali muto kati nakula natuuka we neetegeererera wantegeerera okitegeera yantegeererera era musiima naye waliwo ate bye sijja kukkiriza ate antegeereremu ng'omukyala tosobola kuntegeerera ku mukazi gwe njagala ebyaddala nze nina choice okukola kyenjagala neŋŋamba oyo gwe njagala mu lo okitegeera era ate maama wanyingiza tojja muwasa otajja kugifumba mu yaani kuba ewa yange nagizimba naawe maama emaaso nakuzimbira eyo n'otuula eyo so kati ewange waba wange maama olina kujja mukyala wange n'akutegekera akatunda tononooza nnyo kuba buli ononooza ennyo tokola bamuvaamu ne mulwana n'olugana okitegeera n'olemesa mutabani onaabeerawo nga yadiba kubanga gwe maama so bamaama baffe mwana tuba respect naye too much kwogera nnyo eri bakyala baffe ze sibikiririzaamu ebyaddala ze mukyala wange aba wange nze mwewuliddeko okuva ewakkuzo kati esaawa zina kazina tugenda kafa wadingira ewali omukyala tugenda kola kasabu kanyama mukyala Teddy bannange omukyala omu gwe tulina omuwaati gwe ama kituufu okkiriza nga gwe omukyala actually olina mukazi okkiriza omwana wo omufunira omwami oba nze mbanga nze maama abagamba amaaso g'omukulu ewaddugala nze maama mba nzikirizibwa ofunira omutabani wange omukyala era n'omugamba omukyala gwoleese simwagala simusiimye kuba abakyala b'ennaku zino tubalaba buli omu yayisa kiki n'omusanga ayambadde akagoye kakomeeri nga tasobola kulabirira mutabani wange so mba nina eddembe omugamba naye omukyala gwoleese nze simusiimye kankoledde kiraba kubanga omwana wange mba mumanyi okuva mu buto namukuza manyi kyayagala mba nina ninza n'okuba nina mukwano gwange alina akaana akawala nalaba kakula bulungi kalina empisa kamwagaliza mba nina ddembe omugamba mwana wange ati situtwala oli kwenkola ki kweneekakasa oyo tukole kitumuleke zebannaye nzikiriza nazaalo omukyala ye asupportinga omwana we omunoonyeza ki omubeezi goyinza kyogerako kimukwana nze kimu ekirina okwogera kiri nti omukazi wange nze namulonze nemwagala kubuliri nze ajja kuba mbeera naye kati mama wange tayinza kusala nti nono demu mwana si mulungi ebyo ze tebiyinza kundya mwana taata wange yamwagala nibekola byabwe eyo kati oba teyamukubidde emmere teyawome byange tebimukwatako so ze bwe ndetaddemu wange sijue mama n'agamba bino biki ze simwagala ne mugamba
ankuvire nze nsigale n'eddemu wange okitegeera mama wange tayinza she can't choose for me. I decide for myself. Class, ebisigade kali wano. Okay. Nze bannange sigenda kwekubya naye nange nzizeko ku side ya mukyala munnange. Okimanyi yes. Nange ndi waddembe okusalirawo omwana. Ne mugamba omanyi nedda eyo family. Wanga. Ndi waddembe nsobola okwetegereza n'engamba. Omanya era nga bagambye amaaso g'omukulu awaddugala weewala. Sobola okusalirawo omwana ne mugamba nedda oyo tekikola ki tekisoboka. Kyogamba agafa abata aweru we walaba. Lwaki webabafunisa omufuna omumaka mukira mbazadde bamu nti oyinza omufuna n'esumanya mukwano gwalinayo akawala kakalabika bulungi kalina empisa omanyi kyo bamufunira nga tomanyi Kuzo oli musajja musiraamu mwabayisiramu mufumbiza nnyo n'abaana abato ate ne mubafunira abamu ku 16 years not so ne bagenda mbufumbo olowooza lwaki abaana babanze era kibabbeto omuntu n'asiima mukyala we okitegedde n'asiima mukyala we we just mama olina kujja ne mukulaga ne gamba mami oyo mukyala wange n'okkiriza n'ogamba mwana wange mugende mu maaso n'otuwa omukisa so batuwa ngamba mbu olina okunoonyeza sikubanga mukwano gwo ekyo tekijja era ewaffe kasise bwe tetubikola ewaffe Masaka tubikolera ddala ate omukyala omuzadde ogwakufunidde abaana empisa okitegeera edda wekyalinga okimanyi ekyo edda wekyalinga eno generation tekyagambibwako anti eno guno omulembe mutebi guli mulembe gwali gwa muteesa omanyi ensonga lwaki omukulu yagamba tino wadde mwalwana musiko naye abaana abanga tebanazalibwa kati nabo bazala bakola tetwaliyo mu bizibu byamu so bw'oba weesiima ne muzeeyi ne bakumukulabira nze ngenda kulaba mukyala wange nze ne mukuleetera mama wange bwetongamba bw'ate sema mukwano gwange simanya kuki mwana naye Kuzo okimanyi essaawa zino generation enyo abaana abasinga omumaada oza kiva kuki abaana abamu mwewagudde ne muwasa Kunsonga befunira naye kati ensonga lwaki befunira lwaki abatasobola kuterera wali maaza lwa nsonga si lwakuba muno twabeefunira lwa nsonga mwagala nnyo ssente basekise baffe omukazi aliwo batakuzibwa mukyayagala kubagamba ebitiibwa byaffe mwabitujjako ng'abasajja kinze bwe nagamba kojjaga nguŋŋambako otya si lwakuba muno mama wusiye naye kati nze wembanga nga nazalawo nakufunira omukyala lwaki omwana oyo aba taaterera aba alinamu n'okutya tasanava mu bufumbo obwo tasobola akubuuze kati gwe nazaala bajja kuba obeera naye ku kitanda oba nze gw'obeera naye tetugambye naye era muli abakutyamu akwa n'ekitiibwa okitegeera nina okwelondera sigo ate era nange we mbakuleetera osobola okugamba maama kituufu ono simusimye tunoonyeyo omulala naye nga nzamukakubuuze omulwadde wabeera ku kitanda bwayogera nze njagala kulya kino muleeta kitali kyo oba muleeta kyasabye muleeta kyasabye naye ng'era mu abakimuleetedde kati nze nakusiimye nenkutusa mama wange nagamba ono simwagala kati nagamba nze maama aba alabidde wala n'amanya nti nedda kyobamanyi omuzadde Katonda okuusi mulaba obufumbo bw'edda bwawangaalanga ku lw'ensonga abazadde bafiiranga abasajja wabula mukuleetera kukulaga kuba nteekeddwa okukulaga bw'atasiimye n'amugaana soba osiimye oba tosiimye seetaaga kuleetera gega amaka g'owulya nga tegalimu olaba muganda wange nga mukola temukula ogenderamu ebyo titaata bakulabire ensi egenze kukulema lwa nsonga bajja kati bakulabira omusezi nga musezi kale bakulabira omulwadde wa siriimu kati gwotegeera otya nti si musezi ng'omwera omusezi wange kamwerabire atuke yandye manyeze nakikwami kale manyi nti ennaku zino abantu basooka kale waba nga takulabidde naye wamugaana ng'omuleese muleka ofune omulala paka waanaamukkiriza olaba muganda wange ngenda kugamba ebigambo bino obijje ku nze just maama gusooka oleke mukyala wange tutambule okitegeera ze maama wange yaŋŋambako kko nti nalinako girlfriend wange edda naŋŋamba mukazi mukulu yagenda kukaddiwako biki naye nze ebyo ebiseera nze nali namutegeera nga ne bw'oleeta kyaba abasawo bava ebiwamba n'ekyaggwe sijja kubitegeera wabula yamala kundagako ddeemu neetegera nawe kati gwe nkugobye ne mugoba
tewawuliza maama nedda nzenze tewawangala naye walabadde kaawo ng'omuwala obayi bagamba ekisigula ennyana kiva mu kibeere omwana omuwala ng'akyali mu myaka gye egy'okweyagala bw'afuna boyfriend ne mumufuuyira emmindi amala kufuna lubuto n'amanya ng'ensi emukubye kuki kati nze mukyala wange omulabazeeyo gwe nategeera tosobola kunyingizaamu lwaki bw'onyingizaamu kyoyagala maama wange wakyo eduse we learn through mistakes kitegeera kati oba mama wange tayagala ekyo kisooke kikole kinkube kati how will I explain to my ntino kino si kibi nga sikimanyi let me omwana bwakula bwakwata mu muliro tomuganya muleke gusooke gumwote akimanyi tino guno muliro gwota kati olulala baragamba guno gwota kati nze maama lwakinzikiriza omwana wange ajje ng'ate mundaba nga wendi nina omutayiza n'atagenda mu muliro gwo kati lindamu Katonda yagamba Adamu temulya ku kino kiki ekimera kati understand nawaga onakulimba lwaki tokiryako nono nagamba lwaki mazima agamba sikiryako kangezeeko noyo omwana omuto olina neyebuuza lwaki mama aganyi kati singa abeera n'atakirya n'awuliriza anti teyandifunye result teyanditegedde omukyala kwali naye gwe wamwenoonyeza si maama kati sina girlfriend naye bwe namufuna si searching naye yes I'm single and contented kubanga abakazi bali bagala ssente era nze ndi wano ninze mama nga nnoonyeza omusajja okitegeera oyagala kunoonyeza mama nga nfunira omusajja gwalaba nti kituufu n'omusajja ajja kusobola okubeera ne muwala wange era nze muganda wange nze mukyala wange aba wange era maama wange nzijja mu lulo nekugaba maama yuno mukyala wange just tuwa omukisa abasajja betwefunira mutuyisa bubi olaba kankubulire kyali kisinze tulemesa bufumbo bwaffe ng'abakadde baffe tukola ebi otegeera olwokuba yalina kyayagala nteeke tonteeka olwakitokkiriza mama kyabagamba ye maama wo era osigala oli mwana eri maama osigala oli mwana ogera oluzungu wadde tuli mu nsi Uganda okitegedde naye munsi Dubaaya olabika wadde tuli mu nsi Uganda kubanga waliwo omuwarabu wange kakati bwekyolina omanya kali wali tuli wano Uganda tuli mu nsi Uganda bagita Masaka Kampala Amasaka nti olaba maama wange olina bye wanteekamu nga ndi muto nonga mwana wange kino na kino na kino kati ebyakulema okuteekamu nga ndi muto nakula tukyasola binteekamu nange nabyenjagala nganze omuki omuntu wabula tule wansi mukadde wange kugaye maama mukyala wange yoyo just tuteekeremu baraka ogambe saba Allah ababarake mwana wange mugende mbufumbo obuteredde ne buloga kale mukuganye kati ate abalina nakyalabye ekintu kiri bwe kiti maama mutuufu akunyonyeze naye ate naawe oli mutuufu kola ki so kati ebintu bibeera byani bya Katonda so bw'oba ofunye maama wo ng'akufunidde omukazi it's okay naye bw'oba nga osobola okwefunira kuba maama wo si yagenda okujjulira emmere naye era maama wo asobola okulaba n'agamba kati wano mutabani wange ono omukazi tajja kusobola nokimanyi nti buli muntu alina desires ze like nze njagala mukazi nga alina nnyashi munene brown mama wange tamanyi tino omwana wange ayagala banyashi ayagala bino biti asobola okuleeta wano omukene ate nze nsigulya kitegeera njagala nyashi banjeta amagumba malala tuzaale eki okugumba kati omanyi eyo nyashi kyerimu kuba maama wayinza okuba nga amanyiko ayinza okuma amanyi oyo mukazi ekimugezezza biddagala bya Katonda so maama wo tuyagala kunga mutino tuwalira abakazi abanene
bashi Scan zajja omuntu ascanninga mu maaso kikiri munda ye as long as nyashi bwebuzibu bwetusanze abaana abato tetukyagala kintu kiri munda twagala kyawabweri okimanyi mbu ojja kugisanga ng'enyirira bwesenga feke muntu Abanigeria naku zino bafiira ku baana baffe aba Uganda okimanyi lwakubaki nyashi ensonga yakyaga kwenonyeza omukyala kati nze kyomola gwe maama wange gwolina kyoyagala naye nange nga kyenkola ki kyenjagala kugeze nongamba nti maama noddembe okukunonyeza naawe olina okwenonyeza so singa maama ngamba before nafunira omukazi nga sinnafuna example nze sobola okuba nga namukyala wange nga tuludde naye yamanyi bwentobye naye omanyi kyoyagala n'abakyala eno ebbali like okubye n'omuwala kuva dda olijala omuwala akubeereddemu akaddemu ku ssentebe okitegedde maama abaddeyo mu kyalo olumu gw'omugulira ne ku sukaali n'omutwalira naye nga sukaali gw'oleese oyo sekise yakoze eki nga yamuguze okitegera maama n'omutwalirako kati maama we n'amutwalira mukyala wange tajja kumanya na asoze empisemu nganze omuki omuntu yajja kulowooza omwana wa Sebandeke ye mulungi wano ku kyalo be balina empisa naye nga ze sekise wange tobe naye abakwagaliza kirungi sogamba maama wasobola okwagaliza ekibi ye abalaba kirungi nedda asobola okwagaliza ekibi ugwete omubi wali omuyita omulungi nze nsobola omuyita omubi maama wange n'amuyita omulungi naye gwe wali okwaneko mu Nigeria wali omukwaneko kati like aba Nigeria engeri gye bali nze n'abakwanako tebawooma biki kati nze maama wange nagenda n'aleta omu Nigeria kubanga ye mulungi afumba waka kati nze ngende naye mbonera eri mu kisenge ekyo tekijja naawe nina okwerondera nashi wange muteke wali oyinza okuba nga oyo omukazi omulaba mulungi naye ng'oli ku maanyi ga ddogo ng'ate ye maama wakiraba mbu oli ku maanyi gaki ga ddogo nakugamba mutabani wawe kola kino ne kino naye olwemputta olw'eddogo era kati oyinza okusanga ne kati nga abanigeria oba abanauganda bakuluga gwe nga tokimanyi wakyogedde bulungi tino eddogo wakyogedde bulungi maama wo n'akutaasa n'agamba mutabani dda wano dda ku layini komaweeka kati ye maama wange eddogo ani alina amaanyi ye maama wange akakasata tugwanderere tagenda kuloga maama wo abantu bakulu okuki muganda wange kankubuleyo kino kimu era mama otasava mbanga nawakana wano tulinawo omukyala omukulu Mami Joy obedde osirisa tuli wano tukayana ate nga bano bonna batabani right now nga twemulugunyako kintu nawe oli muzadde tumanya nga olinayo abaana ab'obulenzi Kituufu mutabani waleeta oyo omwana osobola omugaana oba osobola omugoba niye nze omutesiteefu olw'okuba nti nkyali bize nkyapepeta kasitomooni ndabe nga akasente ke kampadde kaggwayo bulungi mu bitiibwa kakati omulamwa gwa leero nze okutwaliza awamu ndi maama nina abaana abalenzi naye nga nze sisobola kuva ku sayidi ya maama kubanga omwana omuwala owaleero agamba nti okusanga nazaala osanga amalaalo kati kitegeeza nti gwe omwana omulenzi tolina kulaba kibi kya maama wo kubanga maama wo gye buva ne gye bukoma ye Katonda wo ow'oku nsi njagala ojjukira akaseera maama wakubeerera naawe okuva mu lubuto myezi 9 okutuuka okuzaalibwa kitegeeza nti takwagaliza kibi kubanga bangi emutu abazijjamu so kati nze ekituufu kiri nti mbeera ku sayidi ya maama weewaawo naye nga maama all in all yabeera kwa 100%. naye ng'era nzisebo omuganda oyo bw'agamba omuganda agamba enkima tesala gwa kibira okitegedde yes agambye oyo anti Joy ye ogambe mbu maama yes maama nange sebo ndi taata nina sebo abaana ate basajja emyaka gye gimu kyeki fena twazaala naye zina batabani bange sijja basalirawo wabula nze mbatuuza ne mbabuuza kozi omwana bw'atuuka mu myaka 15 kuba obusiramu tugamba omwana mukubira eddiini ng'alina emyaka 7 bw'atuuka ng'alina emyaka 15 yaba takyamukubira ddiini wabula buli kyakola kimuvunaanibwa paka wa Allah yaba amuvunaana so kati nze batabani bange tutuula ku mmeeza
ne mubulira biti byalina oyitamu bye nayitamu ne mugamba mwana ensisi nyaabu abakyala weegendereze kola boti ne boti bwaleeta mukyala we just nsobola muga ne mukyala wo tanyambalidde buki bulungi so bw'oba osobola otulola mukyala mugamba akyuse mbwe muba mujja gye ndi ayambale bwati ne bwati ye omusajja oli agenda tuuza mukyala wa mugambe naye naye kaka wange yagambye bwati ne bwati okitegeera ne bwe tubateekako erifoosi kubanga omwana gy'okoma mugamba ekyo tokikola musajja omu yagamba bw'oba onooyambala empale ng'oli musajja togamba mwana wo tifuluma nyambale bw'ona omugamba fuluma nyambale agenda kudda mu katuli agambe lwaki angoba babanga bambala we bali so gwe jasi mugambe fuluma wabwe iya tajja kulowooza kirala so kati nze mukyala wange bw'onoŋŋamba naye mukyala otayambale mwana wange ngenda kudda mugabe mukyala ennyambala eyo si nnungi bwe tuba tugenda bakadde bange olina okweberera muti omukyala agenda bikyusa mpola mpola gwe ŋŋambe ekibi kyomulabeko tukikyuse so toŋŋamba oyo omukyala gw'olina simwagadde otuuke n'okuloga musajja omukazi awuliriza ate bannazaala tubalabyeko wano bameka alumba amaka ga mutabani we n'amugamba omwana nga talina kibi kyonna kyeyali amukoze tamumanyi nako n'agamba tajja kugafumbamu amaka g'omwana we nakuweerera abamulabyeko ensonga lwaki era n'atuka n'amugaana okunzaala mama nkola respect wanzaala naye bwali buvunaanyizibwa bwe okunzaala era okundabira bwali buvunaanyizibwa bwe okundabira nanze bwe buli obuvunaanyizibwa bwange olabirira batabani bange sina nanaku lwe mugenda bagana nabalabirira kubanga nali nteekeddwa ani abantu mu bazaala kati naye teri yamutuma kyova balina okufaako omwana we twagalize bisima bamikwano nyongera okubajjukiza gwayagala keeki oyagala kola niko oyagala kola birthday bannange ne kekisi single chief abakula oyagala keeki ewooma oyagala spice oyagala teekamu karoti oyagala teekamu kalongoki oyo mwami akikubira ddala akimala ate nyongera okubagamba swabula salon and design be bakyasinze okukola enviiri era be banyongeramu kakala be banteekamu kaki nesobola okunenekanawe nti ate S&K UG collection bannange oba njogereko ki oba mbagambe ki oyagala okunyuma bw'oli tiktok oyagala kuba kikumba oyagala kulabikako bulungi bamikwano nga bano betuli nabo wano abo ba S&K UG collection be bakyasingidde ddala ate wamune bannange oba njogere ki oyagala ka styling bannange oyagala miguwa oyagala wig swabula and design be bakyasinze okifa bakula ya swabula ate nga nyongera okubajjukiza wano bannange soko otambuze ka kamera ako soko okatambuze nga okaza wali nga nyongera okubagamba oyo mwami yakyasinze okukola enjala nga kifa bakula ddala bashi nga gwoli eyo ng'ogamba bufaanizi wa bashi oyo mwami akimalira ddala era nga jangu okole oyagala extension oyagala gel oyo mwami akikolera ddala be batadde ku mutindo wano nga we mundaba yes nga tukomeewo part 2 annange tivirus oba kakyaka ntukoyinza okugamba nze mbe tosinza keerabira ondi you make me remember. Yes. Manyiza siri Muganda. Memories. Ya ndi mwana we Kasese. Mukonjo. Kati lumu nalina girlfriend wange. Nalina ne brother wange. Anzirako ku mugongo. Nga mwagala nnyo. Naye kye nali simanyi mwana. Bali beera na katali kange ka girlfriend. Mwana lwe nakimanya nagenda ku ddwaliro banteekako bidrip namala almost 1 week ngaseetegeera just a mere girlfriend. Yes, oli mwana nali mwagala nnyo ate mwana yansala omutima kati okuva olwo nange buli embwa ejja maaso gange just cheatinga simanyoba nokubanga buli bwegwa mu mukono n'omukazi enjukira negamba olwo naye kyandibanga kyekimu. Yes, olwo lunaku sirubeera mutaana oba Katonda agendayo mu ggulu nza kuzukira oba ndi mu muliro mugeenda still nakubanga nzijukira. Ndoza bamikwano wa 90 virus akitukubidde ddala bamikwano abali oba kino ekintu kituwa ekyokuyiga mu baganda baffe mikwano gyaffe mulekera okwagala bakazi b'abannammwe ate nammwe abaana abawala muleke okwesiba ku bakazi bammwe bannange amanyi kati ati omuli bakuyita kwa kwetega bamikwano muleke okwetega
bw'otegeera nti nno oli ebbawo oli neva kwetega teweetega mukwano. Era bambi bamikwano buli kantu kano gwe tukoonyeeko mukwano maama oba taata nga kakunyize tuli mu kuyiga tekikoze eti ndo tuzze bakosa bamikwano tuli mu kuyiga era naawe omwana kikuwa ekyokuyiga kituufu naye nga kano omulanga twongera ogutwala ku bazadde baffe mulema okusalirawo abaana wekiba kizze nga kyetaagisa musalirewo ate n'ekyala osobola omuyita omwana n'omuzebbali n'omugamba mutabani omanyi omukyalo oyo akola waati ne waati ne waati si mu bubi tolagira mbu simusiimye naye muyite omutuuze oyogere naye mu bukakamu omugambe mukwano oyo omuwala ali ABCD kiki mubimalire mu kisenge sigamba oyo tomuleeta tagenda kujja mu lujja lwange nedda bamikwano ya mwami Kuzo tukomyewo ku nsongayo obadde okiremeddeko n'ogamba gwe tebalina kusalirawo mukwano. Nze kugamba bino ebigambo byange erinnya bampita Kuzo siri musajja muzibu nnyo siri wa bulijjo naye nze nkubuulira lwakwanze mami wange yafa Mukama Katonda amuwuze kuba yanzaala yakola kyamaanyi nnyo sikati yali yeesaalibaddewo respect mama wange ngimuwa saba Allah amwejjana naye nga nze sikkiririza mu mama wange kundabira mukyala sisobola kukkiriza n'omulundi n'ogumu hawu tosa kundabira mukazi wange sijaba mukazi gwejagala ne mama alina gwakola ki kati gw'oŋŋamba otya wabula mama wange kkiriza bamaama bonna eyo gye muli mulo yita mwana wo omuze mabbali mugamba mukyala by'omuleese yesi mulabi kituufu naye waliwo ebintu byalina byesisiimye so oba musobola oterezaamu mbaagaliza mikisa Allah bateremu baraka mu bufumbo bwammwe kalaasa obufumbo bwabugenda kutambula bagenda kweyagala bazaala abaana n'abazzukulu naye bw'onoteekawo eyo foosi omulenzi jjukira aba alina love eri mukazi wekisooka gwosobola kyaba omuntu gwotanya kyakoze olina gamba kale oyo omukazi obugulu bubi mukyawe tosobola okitegeera wabula bw'obateeramu baraka bagenda kweyagala bazaale bakule babeere bulungi kubanga tojja nakufuna guli mutima gutukana kuloga muka mwana kubanga bannazaala agenda ne maka ga mwana tasobola gafundamu amaka g'omwana wange gange yenze agazimba nakola sente zange kweyagala n'abaana bange nkuweereza sukaali n'ennyama kalaasi mama wange tuweeyo n'omukyala wange kala simweyagale ne muka mwana wo ikisoke tewali buzibu ne ubeera mama no mama wange tekisobokera leka eko kirowoozaako mpulira n'embiri zimere empalana mama tesobola kundabira mukazi wange nalwaki tasobola mama aba asobola aba alina ensonga lwaki aba amukufunira tasobola kufunira muntu mubi tasobola kituufu saba mama agenda okufunira omukyala nga yooyo ng'era amulaba nti bannayo omukyala saanidde okubeera omukyala wa mutabani wange tasobola kufunira mukyala atasaanidde nze Eva ndi kusaidi omukulu mwana soko kaleeko wamu tamina kyemutugamba maama balina bafunira abakyala yes nze nange mama wange tasobola okunsalirawo mu bulungi ne mu bubi I decide for myself like ekirala we have to put God first saba Katonda akuwa omukyala naye sijue bano mama sijue biti naye alina endowooza eziringa zange kati how will she know that ono mukazi si mulungi ekyo tekiriyo wadde tumaliriza naye nze siyinza akkiriza mama wange kunsalirawo ku kya bibi wange kitegeera bibi wange mwagala mu bitiibwa yes bamikwano anti era ogenda omuleeta wa maama wo nga omuleesa amulabe era akkirize okitegeera akkirize nti ono omukyala ogenda bbeera naye mama wange si oba toyagala mula tosobola muleeta era kyensonga lwaki asigala nga mama wange si final say nze kumutwalayo amulabeko tino ono yakola ki ensonga maama era balina waliwa ddembe okugamba nti ono nedda naye si yakugamba tino nze ono simwagadde lwakubanga nze ajja kubeera naye eri mu kisenge asa akugamba nti simwagadde naye akugamba omukyala ono ensonga kitegeera nagamba oba ninayo ono gwenda bwati ketonye tayinza wabula muleta kuba nteekeddwa oli maama wange oli paati okitegeera nja simuleeta naye mama wange kamulage ku kintu kyange yange sireeta mbosiwabula nkuleetedde mama wange ate era ogenda omundeetera nga olina ensonga kituufu omuleesi naye nange ngenda okulaba nga osikibulamu ate nja gwendaba ow'empisa ng'asobola okubeera nawe nawangala nawe ennaku zino ennaku zino abavubuka temukyawangala n'abakyala mu ngolowooza lwaki naye bamama baffe bakyalina bakitaffe bamama abo babafunira abasajja
temubabulira before nga bakyali bato noyagala omuyagala gamba kakyama ogenze n'otugambe mabegako olina abaana basatu kyogamba mami waabwe gwokyali naye otulimba ate kulimba n'emiterimba olaba kwesonga mwefunira wuliriza bulungi nze kati ndi wano Dubai abaana mukazi amaze naye emyaka 10 okitegedde kakati kyangezaako kukulaga nti eno ensi ogiraba gwe maama wange nkuleeta mukyala wange omulabe kubanga kyokola abaana bangi babeera ne babba baabwe ne basirikireyo mu mizigo n'abeera ne bbaawe kuba kimanyi bwe namuleta maama agenda kunooma gata katubeereyo tuzaale alitulaba okitegeera so buli wootekawo fiya omwana wo n'atandika okukutya tagenda kweyanjulira nga ye yenna okitegeera bagamba abazadde bakole omukwano tuwere ba mukwano okitegeera bira bwa mukwano gyendi ze maama tugenda kukwatagana ne bw'ona tukosera nga bwendeta omukazi bwendeta gogoba bw'ona ngobako 10 tebalinamu mukisa ate mukisa kigulina okumpa omukisa gwe just ngamba genda ne mukyala wo mweyagala. What is meant to be is always be. Okitegeera Omuganda agamba akanafa tikawulira ngombe. Kyova tubalabula ne muganda ne mugamba nti akanafa tikawulira ngombe. Akakende hola sikali oweki ekoko. Okitegeera mulwe waffe. So mama wo okufuna omukazi oba absorption ngaina obulwadde mama wo nakugana oba Katonda akiteekawo nti no jamufunaga n'obulwadde ojamugana noyo gwe mama ojaleeta still naja kuba Gwalina ogambye yes akanafa what is meant to be is always be. Yeah, anything to happen before it happens it happen. Mumanyi tulese bavaibu wakabo kati ba TikTok amubamanyi bo mugambo baguyina mubungi kaya tuyinza osulawo yaba mikolo nyongero bajjukiza ennaku z'omwezi nga 10 March tuline waikibenda gwatanafuna ticket mukwano kerako DX Media ekyayina ticket oyagala kujja kunyumirwa oyagala kujja ne kamami pozo bwisotya buno bu sex pump demo bina nyashi baba na ene nyasi wala bagenda kubeerayo mujje tunywe mujje tujumirwe mujje tuwagire omwana we waka mujje tukifaba kule atenga waikibenda agenda kubeera magenda bakubira buli obwima byonkola gwe omanyi okayimba kyaka waikibenda kano bakayitachi oli malayika kikachi osula mu gulu lyani bagambe moro olulimi olukonjo them in your language bana basobola kitegeera basobola okujja mulungi kubanga abakonjo bakikubira ddala yo abana berenzola abana bekasese ngatulo musonere bagwerendi ebiro 10 tukidisabya kwa Chelsea Plaza esatwa Legends Bar itukisaba tunana omwimbi wabaketa mu waikibenda so inyobo si abali mu UAE team kasese boy team Renzori TikTokers mwina kabisa tukisaba tuneyu mwase nyobo si mwase tu enjoyinge omuziki tunamsupportinga abana betu beka basinja kusi kuzo lanks banange njagala abantu bagambe waikibenda ina ennaku z'omwezi 10 March atenga njagala otwe mu vibe njagala obakange mu mwana osoko bayisemu ko kubanga nawo ogenda kubeerayo toba kubemu yani no basabula manja bawa yani nzenimiro gwe fama nzenimiro ya nzenimiro gwe fama nzenimiro ya awani ya babadmana kuzarabi badmana gena kuzomwezi 10 mata tuweyo tuba kubo muziki mata wakabenga waikibenda bakuba mwataji tulama badmani akuzara seme badmana raga bakumeta raga basinga matubatia njapo bakubo muziki matu badana kuja kubanga kuzara kami badmana yama dance ati ngena kuzomwezi 10 tigana kwera wali ku Chelsea Plaza Legends but ngena bakubo muziki waikibenda there this the badman akuzara straight away out adanga went straight away. Bua. Yeah, this is the bad man who's alongside the baddest. Yeah, man. Out of them bad man. Whoa, yeah, man. Yeah, man. Nango olemu abana bampadde vibe. Abana bakikubira ddala nsimbye kubanga olemwa
Yeah, bamikwano tubebaza abeekumidde ku YouTube channel yaffe abatufollowinga wamu TikTok, Instagram wamu ne Facebook kye mukola kya ttendo tubebaliza ddala mwebale ddala kikola n'ogamba nti ne bannange DX Media yesingira ddala actually mukulikeyo muchoze nibbeke ate nga mbasaba bana bewaka mujje tugende tulume Mike Benda bwayagala tickets zigenda beera available ate gwe atannakola kaviiri mukwano kerako wano mu Sabula Salon and Design ate awe kikuuma gendako wano S&K UG collections nga bakyasingidde ddala kifabakula buli kikumba baba nakyo oyagala 2 pieces oyagala one arm oyagala kwegamba oyagala zi overshirt oyagala t-shirts ez'amaanyi jean gwe bamikwano olieyo oyagala akaviiri oyagala miguwa oyagala easy braids oyagala wig oyagala kusuubula oba oyagala kujja kukolako oyagala kukolako makeup oyagala njala oyagala lugoye oba njogera ekindeko eki oyagala boyfriend bino ebyaka byagala t-shirt overshirt oyagala ka dressing akenyambadde oyagala okwongeramu commuting oba oyagala okudesigninga oyagala okufaananako nga Braxton wafaanana olunaku olwaleero nga endagiriro oba osobola otutuukako endagiriro egenda kubeera oba osobola tutuukako otya onoonyeza otusanga mukwano ogenda kujja ku Fish Roundabout Naif Road opposite Ayat Palace ate nga woovaawo mukwano ogenda ba ojjawo oti ojja kunyiga lift ne floor number 103 awo ogenda osanga saloni yaffe ekyasinza okikolako ddala Swabla Salon and Design ate nga oyagala boutique yaffe S&K UG Collections ng'ogenda kunyiga ate lift onyige number 2 ate otuuke ku second floor nga room eri 208 nga oyagala onenekanakana ofaanane nga Braxton Aki nga wakubeera mu kamera ate ddala bafanzi bange bamikwano ng'oyagala okufaanana nga nze jangu kweyo location gira kweyo location ogenda kuntuukako ate nga mbaagala nnyo bamikwano mwebale kulemerako mwebale tubeererawo mwebale commentinga mwebale kufollowinga mwebale kuviewinga buli kimu bamikwano tusiimira ddala mubeereko mwekumireko tukyabaleetera ebipya bingi ate ngeno programu yaffe tugi introducinze leero tubagigulawo leero mukwano beerako oyagala idea oyagala okuyiga ino programu nezimba mikwano ekyabeererako ddala nga bagiyisa the sound talk ngegenda tuyigiriza tuyinza kwekuuma tutya ebirowoozo ani serebogo weegomba TikTok akigwe oyagala ojja genda mu comment oyagala TikTok akigwe tuba tukuleeterako tumukoleko interview bamikwano tujja mukwasaganya tumale tukubaleetere ate nga siyinza kwerabira bannange director wange abeera ku kamera omwami akola kakala nentuka nendabika nga wendi bamikwano oyo bamuyita Wilson Pro nga akyasinza okukola lyrics wano mu Dubai ate wamu ne video coverage oyo omwami akimalira ddala oyagala kola lyrics oyagala kola video coverage oyagala kola luyimba omwami oyo akimalira ddala era nga zigenda yitawo ku screen oyagala omutuukako endagito zo jabba omufuna gwe ali eyo oyagala kola zi birthday oyagala kola nika ebyo bintu bikolera ddala ate nga nina program gye kyasinza okukola nefabakulira ddala oyagala kusurprisinga mwagalwawo oba omubeezi w'omukwano ekyo kiggweranga ddala mubeereeko ate nga tulina ne program right now running gye bayita the business rap eyigiriza oyinza tandika bakyaka business ko akatono mukwano gibeereko ejja kuzzaamu amaanyi ate nga ojja giyigirako ebintu bingi nnyo bamikwano ate waliyo nene ekyasinze nga mulabira abayimbi betusinga obbaleetera oyagala kyoze nibbeke ogenda genda omusangeyo gye bayita the talk back show ng'eyo ekyasinze ddala okifabakulira ddala gendayo ezo programu wekumireko zibeereko nga nkyakuleetera ebirungi bingi ng'olunaku olwaleero ngenda sooka nnyanjule abakozi baffe abankolako nenfaananawe nti bamikwano nga gwe oyagala kukola obwala extension oyagala kukola extension oyagala kukola gel oba nnomonjala tulina bash abasinga gwe mumanyi ono mwami yankola bino nentuuka negirirawe nti noneegomba nga wenfaanana bamikwano yaggwe oli eyo oyagala kukola bwala osobola omutuukako nti endagiro omuziwulidde ate wenzizaako dizayina wange yakubye ka red oba topa wasimanyi ono mwami yakyasinze ddala okundizayininga ddala mu kwambala endabikawe nti yaŋŋamba leero Braxton tuteekemu kano leero Braxton ako tekagenda kukola leero kagenda kukolera ddala anti boutique yaffe S&K UG Collections ngono mwami ye dizayina wange oba ndagawo oba budabbi oba wayanyambaza atambula nange abeera ku kido ng'ate wenzirako side eno T-virus ono mwami tuvudde wala yono ambassador w'abakonyo si brand ambassador ngono mwami soko bagambe kokola wali oyagala teekamu obunyanyanya obuyitamu obusawu ndio buyitamu ku TikTok yakyasinza no bukolera abana mu Dubai era amwagala ojjamba oyita omukutu kaffe tusobola omukutuusaako ate ng'oyo customer waffe nga ndowooza olaba omulimu gwa sanu gwe gukyasinza okukola bamumyutinze bamutaddemu lukala anyiridde bulungi
ate waliwo mami wange omuwaati Mami Joy omukazi yankola bustyling bwonna bwe mulaba bwe mwegomba ddala mmwe abeere ne mugamba Fraxon nga nnakyuse bamikwano oyo mami oyo omukyala yakyasinza okuteekamu ka design nefaanana we nti nenyirira nenkola buli kimu oyo omukyala akimalira dda ate wenzirako awo tiktok afomuwaati Ted Rich oyo tamba ku kiddo era mu programu zonna abeeramu yabakolera ebirungi yenna bamukozeeko n'anekaanekana anti bino byemusubwa sabula ebimalanga byembadde mbagamba kati omunadde awo n'ogamba biki ate njagala okatambuza okazze ku mami Fausta oyo yakyasinza omukyala okola make-up wano akinyiriza ddala akikolera ddala enviiri ate kapenso yakyasinza okukakola ate nange ngenda kutuula asobola okukansaba mu bulungi akakwatira ddala eyo twamuyita madamu penso yakyakisinze wano akaviiri ako akola ddala bamikwano leero abantu betubadde nabo mu studio yaffe eno oba programu yaffe nga we runninze betuva okukola nabo olunaku olwaleero mukwano tubeebaza sina bingi byakoga naye mwebale twagala mwebale kwagala DXT Media mwebale genda buli mukutu ne mutunoonyako mukwano nga program gye tujja ne mu commentinga ne mu viewinga buli kimu ne mukikola mukama abankomere mbaagala nnyo mubeereeko tugenda bba tweta program yaffe negenda bba etambula nga buli kaseera temukomaoko naye nga nyongera okubagamba Waikibenda in the building mujye tubeereyo mugule tickets mujye tubeereyo mu bungi tubaagala nnyo